Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, nyinza okuba nga njikubye mpola naye gwali eyo. Obudde bwakakya bulukedde bulungi nze ne wange gyendi saawa ziri mu 11 naye kikwewuunyisa bwe nkubuulira owezeeya wano bwesoma osobola okutya naye ali eyo osobola okukuba aleluya emirundi gyonna ne sitaani waali n'agamba ndi mu kifo kikyamu oba ndi ku muntu mukyamu. Haleluya, 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 haleluya. Abooluganda Yesu yeebazibwe nebaza Mukama olw'amakya gano amalungi. Ngulumiza Katonda atuwadde ekirabo eky'obulamu. Teka emikono mu bbanga tusabe. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaza olw'amakya gano amalungi otukoze obulungi obutenkanika. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale Katonda atuwadde obulamu, weebale Katonda atukuumye, weebale akumye bazadde baffe, weebale Mukama atuwadde ekisa n'amakya ga leero. Tukwebaza tusitula erinnya lyo Mukama ne tugamba nti erinnya lyo liri waggulu waggulu w'amannya gonna, erinnya lyo kkulu Katonda ow'ekisa, erinnya lyo ly'amaanyi Mukama kubanga gwe wootali, erinnya lyo we litali ffe tetusobola kubeerawo Mukama. Twebaza olw'obukuumi bw'otuwadde, twebaza Mukama olw'omukono gwo ogw'ogutuwambaatidde ne gututaasa Mukama omukono gw'omubi Sitaani. Tukwebaza Mukama olw'omukono gwo ogw'ogw'amaanyi ogwogerwako mu Isaaya 59 verse 1 nti omukono gwo teguyimpa wadde n'okulokola nti tegukyayinza kulokola. Omukono gwo gutulokodde mu mikono gy'omubi Sitaani, omukono gwo gutuwambaatidde ne gutuyisa awazibu, omukono gwo Mukama gwe gutukuumye, omukono gwo Mukama gw'amaanyi, omukono gwo gwa kitiibwa, omukono gwo gutukoze obulungi obutenkanika, omukono gwo Mukama, omukono gwo nkwebaza Yesu, nkwebaza ku lw'obulamu bwange, nkwebaza ku lw'omukyala n'omwami oyo gwe tusaba naye, nkwebaza Mukama eri buli ssekinoomo, nkwebaza atuwadde ekisa, nkwebaza nkuumye. Weebale Mukama, weebale Yesu. N'akaseera kano Mukama nkawaayo mu maaso go akusaba ekisa. Ngenda kuyimirira mu maaso g'abatukuvu bo, nkusaba Mukama onkozese. Kwe kusaba kwange Mukama eri buli kigambo kye ngenda okuyogera okuva gy'oli okuyita mu nze. Wabeeko omukyala n'omwami gwe kisumulula, wabeeko omukyala n'omwami gw'okolera obujulizi, kubanga Mukama ekigambo kyo geemaanyi, ekigambo kyo kikozi. Teri kigambo kiva gy'oli Mukama ekiridayo nga kyereere. Weebale Mukama, weebale Yesu, weebale gwe Adamu okusaba. This is morning breakfast. Ey'olwaleero evudde mu kitabo ekya Jeremiah essuula esooka olunyiriri olw'12. Abasinga mumanyiiwo nnyo, teri atamanyiiwo, musabirawo nnyo, naye ekyewuunyisa olumala okusabirawo ebiddako tebiraga nti muva kusabira mu kyewandiikibwa ekyo. Wulira olunyiriri bwe lugambye nti awo Mukama n'agamba nti olabye bulungi. Full stop biri wakati mu lunyiriri. Wulira nabbi Jeremiah Mukama yamubuuza nti olaba ki? N'amugamba Mukama ndaba omuggo ogw'omuloozi. Mukama n'addamu n'amugamba luno olunyiriri nze nalwo. N'amugamba nti awo Mukama n'aŋŋamba nti olabye bulungi. Excuse me, mugenda kunsonyiwa mu katono. Awo Mukama n'aŋŋamba nti olabye bulungi. Full stop biri wakati mu lunyiriri. Kubanga ndabirira ekigambo kyange okukituukiriza. Mukama Katonda gwe tusinza omulamu alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Naye ekigambo kya Katonda agenda okituukiriza nga naawe gwakituukiriza okikkiririzaamu oba okitegeera. Tagenda kulabirira kigambo nga gwe nnyini kyo tokituukiriza, tokikkiririzaamu. Njogera n'abakyala n'abaami babagamba ebigambo bingi, bagamba ogenda kufa obunga, togenda kuzaala, ako tekalifumbirwa, bigambo bingi. Naye kati olunyiriri lugambye nti Mukama alabirira ekigambo kyo kituukiriza. Mukama yagamba mugende muzaale mwale. Kati lwaki ogamba nti bali bagamba togenda kuzaala, togenda kufumbirwa?
buli ekireetera omuntu okubeera omufumbo okirina naawe okimanyi. You are a full package for everything. Naye waliwo agamba togenda kufumbirwa. Kati ekigambo kya Katonda oba oyagala kibeere nga kinywera mu ggwe nga naye bw'agamba nti alabirira ekigambo ky'okukituukiriza. Ebigambo byonna byeboogera ebifu tobitwala nti bituufu. Bye bakwogerako tobiwa space mu bulamu bwo, tobiwuliriza, tobitewooza nako. Lowooza ku kigambo kya Katonda. Oyina abaana, wazaala abaana. Njogera n'abakyala bokka kati. Wazaala abaana naye n'omusajja yakuzaalamu abaana yakuddukako n'akulekera abaana. Bayibuli egamba nti eyogera eyo mu Isaaya nti abaana bo baliyigirizibwa Mukama era n'emirembe gyabwe giribeera mingi. Kati olinga gamba n'abaana bo bagenda kufa babulunga era abaana bo tebagenda kulaba mukisa, tebagenda kusoma ekyawandiikibwa kirabye. Gwe bagamba togenda gaggawala, ogenda kufuuzunga. Njogera n'omukyala n'omwami muli ku mizigo babagobaganya, musula kuno we musula kuguli, musula kugwene musula kugweri. Bwe bavaako bagamba bo bagenda kubunga, tebagenda kuzimba. Omukazi asobola atya okuba nga alina abaana bwe bati n'olowooza nti agenda kuzimba? Abaana si be bazimba. Njogera n'omukyala n'omwami nga olina abaana bangi naye nga temunazimba nju. Abaana si be bazimba enju, Katonda yagenda okuzimbira enju. Katonda yennyini yagamba nti tulizimba ennyumba ate ne tuzibeeramu ne tuziwangaaliramu. Katonda eyasuubiza omukisa gwa jjajjaffe Ibulayimu ku ffe gwe mukisa gwe nkusabira ku makya ga leero. Naye olunyiri lugambye nti no, wuliriza. Awo Mukama n'aŋŋamba nti olabye bulungi. Ekisooka nga sinnaba kubuuzi kugenda maaso, olaba ki? Nekyolaba kimatalinga. Mukama asobola okunyweza ekigambo kye eri ggwe ne kituukirira mu ggwe, naye bw'oba olaba ki? Kati tulina ekizibu ekyatugwako, buli muntu okimanyi ku bugazi bw'ensi yonna. Ekizibu kyekisiikiriza ky'omubi Sitaani eky'endwadde. Kati gwe naawe olabira mu ndwadde zino oba olaba bulamu? Mweno embeera. Togenda kuŋŋamba nti Mukama alabira ekigambo kyo kituukiriza gy'oli nga gw'omwe ayimba endwadde, ng'ayimba ennyimba zino eziriko nazo zituuka neziggwako nogo oluyimba lwagwe tetukyaluwulira oba lwalagawo. Naye gwe n'oyimba endwadde kyokka ate era oyagala mbu ekigambo kya Katonda kituukirye gy'oli. Wekiminiza era ogenda kufa. So Bayibuli bwegamba nti ndabirira ekigambo kyange okituukiriza means beera n'ekigambo kyo ekiri positive, Mukama agenda kituukiriza mu ggwe. Gwe bagamba nti ogenda kufa obunga, gamba nedda. Mukama ye gwasimba abantu n'obanyweza era gwabasimbulula w'oba obasimbye. Nkwegayiridde nsimba, nfunira adresi. Ye Katonda gwe tusinza omulamu. Naye munnaye bagambye ojja kufuuzunga. Aye naye noga Mukama agamba ekigambo kya kirabiriro kituukiriza. End of the day nogamba naye senga ow'egindi yaŋŋamba era nze ngenda kufa nsunga, sigenda kuzaala baana era nze simanyi oba ndizaala. Ate nga Mukama yagamba tugende tuzaale twale. Kati ate lwaki biri oba obizza? Ekigambo kya Katonda kigenda kunywera mu ggwe akirabire ekituukirire nga naawe olina positive mind. Kati tulina obuzibu after COVID-19. Tulina obuzibu bw'okukyusa abantu mindisi zaabwe. Abantu boogera ebigambo ebiri negatively nga ne mu kika ewaabwe teri n'omu yafutte gwe baali balanzeeko nti alina obulwadde. Naye oli atambula yogera buno obulwadde kyebutukoze bana. Buno obulwadde kyebutukoze bana. Era nze kino si kiraba. N'osanga omuntu ng'alinga nga n'omubuuze wammwe mulina bameka kozza abalwadde. Tetulinaayo nokakeera aba. Kati naye ayagala ekigambo kya Katonda kinywere naye mu ye ate kituukirire. Kyokka ayogera positive ku bulamu bwe. Naye ekisooka olaba ki? Gw'alaba ng'olaba enjala mu bulamu bwo, gwagenda okugaba emmere. Ekigambo kya Katonda kigenda kutuukirira nga gwagaba emmere. Mu linnya lya Yesu. Teeka emikono mu bbanga tusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda nkwebaza olw'amakya gano amalungi. Oli mulungi tewenkanika. Oli wa kitiibwa Katonda ow'ekisa. Olabirira ekigambo kyo kituukiriza ku makya ga leero. Mukama ndi n'ekibiina kino kinene. Buli mukyala na buli mwami alina ekigambo kyaleeta mu maaso go kaakano. N'oyo gwe nsaba naye n'oyo ali eyawuliriza morning breakfast. Nkwegayiridde ekigambo kyonna kyateeka mu maaso go kituukirize. Mukama nkwegayiridde buli kigambo kyonna kyateeka mu maaso go kituukirize. Nkwegayiridde
nkwegayiridde omukyala ali nga bamufuma olw'okuzaala abaana abangi naye ng'alinga eyazza omusango. Nkwegayidde ebyo ebivumo bye bamuvumye ne bamwogeredde bifuuke obujulizi eriye. Nkwegayiridde awo bagobaganya mu mayumba babagamba tebalizimba mayumba, be bagambye mbu tebalifumbirwa, bagenda kufa babunga. Katonda ow'ekisa kuno kwe kusaba kwange, buli mukyala na buli mwami alabe munne, obawe obufumbo obutuufu, obasimba obanyweze, obalabisa omukisa mu nsi muno. Ekigambo kyo kituukirire gye bali nti olabirira ekigambo kyo kituukiriza. Labirira ekigambo kyange Mukama kyenteeka mu maaso go buli lunaku. Labirira mu maaso go buli lunaku, okituukiriza alabe omukisa mu nsi eno ey'abalamu, okituukiriza aswaze abalabe be Mukama, okituukirize omufuule munnaggwano. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange Katonda ow'ekisa, kwe kusaba kwange ku makya ga leero. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale gwe Adamu Esaala, weebale omusumba omulungi, weebale Katonda omwesigwa, weebale gwe Omunazaalesi ayagala okulokoka. Teeka emikono mu bbanga, gamba nti ayi Yesu, mpulidde bulungi ekigambo kyo era nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Yogera amannya go, gaddemu omulundi ogwokubiri, gaddemu ogwokusatu, gamba nti hayi Yesu, amannya gange gano gajje mu bitabo eby'endwadde, ebitabo ebyokusiraana, ebitabo ebyokufa amangu, ogawandike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo bino, oli mulokole ddala. Mukama akunywereze mu bulokole, alabirire ekigambo kino ky'ova okulayira gwe wakati we naye. Eno endagaano gy'okoze kati ey'obulokole, Mukama aginyweze, alabirire ekigambo kimu ggwe kituukirire, akufuule munnaggwano. Weebale Yesu, weebale Mukama. Nsabye nga mpita mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama abampeera omukisa banjagalire. Olunaku olulungi. Emmanuel.